Akawungezi k'ennaku z'omwezi 7 February, Susan Magara olwava ku office gy'akolera mu bitundu by'e Mengo yasalawo okuyitirako mu kifo ekimu gye bakajjuliza oba gym. Yalinga nkola ye buli kawungeezi, kyokka ekyenjawulo kyokka ku olwo bwe yava mu gym teyadda waka okuggyako mmotoka ye okusangibwa okuliraana ne we yali asula erungujja wabula nga tewali kijjiddwamu. Enkeera amawulire gaatandika okubuna nti Magara yandibanga ali mu mitawaana kubanga mpaawo yali amanyi ku mayitire ge. Enzingu mu kwetooloola, eŋŋanda n'emikwano baakitegeerera ddala nti abaawambye Magara nabe bo bagirumizza mannyo era omuyiggo gweyongera nga gulimu n'ab'ebyokwerinda abawerako. Abawambi ennaku y'abano teyabalobera kukubira baŋŋanda ne babasaba akakadde ka $1 kalamba okuyimbula Magara bwe buwumbi bwa siringi nga 3 n'obukadde 600. Essuubi lyatandika okukeewa ennaku 5 emabega ng'abaseddekezi bamaliridde obutawa Magara ddembe lye. We've been working with the help of the security agents, but on Tuesday around midday we stopped working. The director himself, Mr. John Magara, told them to go, and we've left the whole situation to God. Nga busaasaana olunaku lwa leero abawambi ate balaze omutima ogusinga obukambwe omuwambe baasazeewo kumutta era ng'omulambo gwe gusangiddwa nga gusuuliddwa ku kyalo Kitiko Ekigo okuliraana oluguudo Mwasanjala Entebbe Express Highway. We tutuukidde wano nga ne poliisi yabakanye edda n'ogw'okunoonyereza era ng'ekifo kibadde kisaliddwako. Bannamawulire n'abantu ba bulijjo tetuganyiziddwa kutuuka kumpi era ebigenda mu maaso ffenna tubadde tubirengerera buziba. Abalabye ku mulambo guno bategeezezza nti engalo 2 zibadde zaasaliddwako wabula nga teguliko buvune bulala bwonna bwe balabye. Tulabye waliwo ebipimibwa beppo n'abasirikale abalala mu ngoye eza bulijjo nga baliko ebyenjawulo bye bawandiika. Oluvannyuma ambyulensi ya poliisi ebadde obulindaala etikkiddwamu omulambo gw'omugenzi era neeyolekera eridda mu ggwanika ly'e Mulago mu Kampala. Omwekebezi w'emirambo omukulu mu ggwanika atukakasizza nti awatali kuwannaanya omulambo gwe bafunye gwa Magara era nga babadde baakutandikirawo gwekebejja bazuule bakalittima engeri gye baamusseemu. Omulambo gwa Susan Magara gwe tusuubira nti yafudde mu kiro kino. Omulambo gwa Katuuka. Ttiimu y'aba pathologist tumaze ogyasembulinga. Mulimu nze Dr. Moses Byaruhanga, mulimu Dr. Kalonji Sam okuva Ministry of Health ne Dr. Male Mutumba okuva Ministry of Health. Era tugenda kutandika okukola ku mulambo ogwo gwe tunaaba tumaze okukolako bye tufunye tujja biwa abakugu mu poliisi abakola mu kunoonyereza ku nsonga eno. Tutuuseeko mu maka ga kitaawe w'omugenzi John Magara kyokka ng'olw'embeera y'ekiyongobero ebadde emaamiddewo tusabiddwa butakwata bifaananyi wabula twogedde ne jjajja w'omugenzi omuto Leonard Muganwa atubuulidde bwe byabadde. Roho abatugambire genye nkyakara sanka 2 baga wewe roho bode esangirwe haina munyonyo mugende mulole rondi bode egyo y'omwana wanyu. So bazaire b'omwana bagenda bamulozerege bamanya nti omwana nuwe. Ono atuuse n'okwewuunya butya omwana waabwe bwe yajja okuwambibwa okumala ennaku 20 naye n'abakuumaddembe ne balemererwa okumuzuula. The security agencies did their level best. They were with us all the time and I think they gave it their best shot. But the best shot was not good enough to keep her alive. Ebimu ku bifaananyi bya Magara ebyasembayo biraga nti abadde muntu atava kamwenyu ku matama. Okunyula kw'okufa kwe bangi bakwoleserezza ku mutimbagano nga kwotadde n'okukolimira abaamusse Mukama abasasuze bukambwe. Ono afiiridde ku myaka 28 gyokka era nga waakuziikibwa gy'asibuka mu disitulikiti y'e Hoima ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno. Solomon Kaweesa, NTV Akawungezi. I believe in my